ono Bobi Wine ngena mujjako erinnya lya Bobi Wine mutume king of, oba ngena mutuma opportunity giver, oba ngena mutuma oba mutume kisimanyi. Ye muntu akwata nail curtain ogiraba najifula something in just a minute different. Ye muntu asobola okusanga nga oli ku zero nayimirira nawe nayogera ekigambo eki ne bukya ku makya nga oli musajja mugagga. Oyo bamuyita Bobi Wine. Abasinga bagamba aliko amafuta ag'enjawulo, abasinga bagamba is God sent, abasinga bagamba aliko ekintu ekimutimba. I don't know, but that is Bobi Wine. Yavaayo n'agamba bannayuganda tugenda kukozesa flag mu kalulu kaneeno. He created job opportunities for very many Ugandans. Era bangi bafunye akasente mu kuprintinga flags. Now, oluvannyuma lwa kuteesa, Meja Kuteesa okuvaayo n'abayaaye okugamba nti bagenda kukuba buli muntu alina flag. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yesterday yabadde mu press conference ate ekintu yayongedde kiyiwa mu sukaali kyongera okuwooma. Kasukaali keeko oba twongere mbu yatugambeko ffe taata twongere n'akwongeramu. Guess what? Yavuddeyo n'agamba the public temuyina kutiiririra, tewaba muntu abatiisatiisa ku kyokwagala eggwanga lyammwe. Wosanga omuntu yenna ku bizinensi ye ng'ayinako fulaga y'eggwanga Uganda naye oba tolina kyogenda gula naye ng'olinamu kasente kyama obeeko kyogula. Tugenda kuguzisa ebintu akajanja ati Bobi Wine alagidde. Kino Bobi Wine statement gye yakoze okumanya nga Kyagulanyi musajja mugezi. Buli muntu yenna ayina business ng'okimanyi Kyagulanyi ayina influence erabiddwako, that is evident to the public. You need as much time as you can okuteeka fulaga ku business yo. Kati yabateeredde ennumba yakooye enjuki tezikyabamala. Mu njuki yagasseemu ennumba. Agambye buli muntu yenna, ate Bobi Wine musajja ayogera ekigambo abantu ne bakiwulira. Buli muntu yenna ayina kasitoyita ku business y'omuntu nga kuliko fulaga y'eggwanga Uganda kyama owagira omuntu oyo. Ogenda laba fulaga ku maduuka g'abantu. This is what he said we had a press conference yesterday. About arresting your supporters in Mbarara. Yes, Martin. That you, Mr. President, and the other document, transport supporters in different places to other places. What do you think? Thank you very much. Maybe before I answer your question, allow me to reiterate. Maybe if I may translate your question in English so I can answer it both ways. Sematimba Bwejire is asking for my comment on one new PDF serving officer called Meja Kuteesa, who was captured on camera telling goons that are named Ghetto Structure that anybody that is seen having a national flag in their house or shop, they should be robbed. Now, for context, Meja Kuteesa is working with Damulira. Kuteesa and Damulira were tasked by Museveni to build a group of goons across the country. Those goons were seen on camera robbing people on the streets of Kampala, beating people, and one of the women they beat died, but no justice was served. This is a group of criminals that are picked from different ghettos, and some are picked from prisons, and told that for them to have their freedom, they have to do the dirty work for the regime. And indeed, these are the people that you have seen on camera covering their faces, protected and guided, sometimes commanded by police and the military to brutalize Ugandans. Now you saw Meja Kuteesa among them,
telling them to beat people, and not only beat, but telling Ugandans that anybody who is found with the national flag hanging anywhere in their businesses are going to be robbed by those goons. My answer to them is, you cannot intimidate the people of Uganda. There are laws, and at the right time, when the rule of law is restored, you that are abusing office and embarrassing the national uniform, you will answer for it. Now, to the people of Uganda, I say to you that you have every right to fly the national flag in your business. Hang it in your shop with pride. Hang it in your house or on your house, on your vehicle with pride. Respect it, love it, and teach your children why the national flag is very important. And anybody that attacks you, if any robber, anybody, any goon or any criminal attacks your business to rob you on account of having a national flag, you have every right to defend yourself. And I call upon the people of Uganda to stand together and defend their fellow Ugandans whose businesses are being raided and attacked and robbed by thugs and criminals. You have every right to defend yourself with anything you can land your hands on. Kino kanchide mu Luganda. Sematimba Bwejire abuziza kyenjogera ku munnamagye omu gwe bayita Major Kuteesa eyalabiddwa ku mikutu ng'alagira gurupu y'abayaaye n'ababbi ng'erawoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'ayina bendera y'eggwanga mu dduuka lye oba mu bizinesi ye nti ababbi bagenda kujja bamubbe. Mpozi okukibakubira mu ttooki n'okukitangaza obulungi, Major Emma Kuteesa musirikale w'eggwanga erya UPDF ali ku ddala lya Major. Naye Kuteesa ne Christopher Damulira balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetolola eggwanga lyonna nga bagenda mu biseguusi oba mu ghetto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka, ababbi n'abakozi b'ebikolobero. Abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egy'omu okutulugunya abantu, okuba abantu, naddala b'opposition, bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuuma. Era be bayaaye n'ababbi be mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula kuba abantu. Omukyalo omu gwe banyagulula naye musango gwo ti kubanga batendera yaabwe. Major Kuteesa yalabiddwako ng'akubye olukuŋŋaana ng'ali n'abo abayaaye ng'abalagira ng'erawoninga bannayuganda ti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'ayina bendera y'eggwanga mu bizinesi ye tibagenda munyagulula. Kino kye ŋŋamba Major Kuteesa n'eddamulira nabo be bakolera ti mmwe abali ku likodi nga muvugumaganya yunifoomu y'amagye g'eggwanga nga mulagira abamenyi b'amateeka okola ebikolobero, njagala mumanye ti kino tekikoma kati. Ku kiseera ekituufu ng'enfuga ey'amateeka eddiziddwawo mu Uganda mujja kwanukulira ebikolobero bye muli mukola kubanga biri documented ku kamera. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo mwe bye bakozesa mu butamanya nti abo babakozesa ne bajja kumala babasuule mu kinnya. Sobi mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okutuusa obubaka eri bannayuganda mwenna abatulaba. Okusookera ddala ddembe lyammwe, sina ddembe naye buvunaanyizibwa bwaffe okwagala bendera yaffe, ogyeyagaliramu, okugyagaza abantu, okugiwa ekitiibwa n'ogyenyumirizaamu. Era njagala obbasaba bendera y'eggwanga giteeke buli w'osobola mu nju yo, obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga, ogiyigiriza abaana bo, ogyagaza abaana bo, ogyagaza emikwano gyo,
na buli atamanyi bendera ya ggwanga kyetegeeza gimuyigirize nti eno bendera si ya muntu si ya kibiina kya bufuzi wabula eno bendera ya ggwanga buli omu oba owagiraani oba ofaanana otya kasitoba ng'oli munnayuganda eno bendera ogirinako omugabo gwe gumu era ekwesa ekitiibwa kye kimu. Mu kaseera ke kamu njagala okukunga bannayuganda mwenna abali eyo nti bwe mulaba omuntu yenna omubbi yenna omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda okulinyagulula kubanga ayina bendera y'eggwanga mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu nga baginyagula olw'okwagala ensi ye, mwenna mwegatte mukole kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kw'abo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga bonnayuganda amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka omutemu omubbi okutulugunya bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands of criminals, you have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself. So mwerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola ekibabbisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera oba tebasobola kwekolerera tebasobola na kwerwanako tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna okolanga ky'osobola kyonna munnayuganda munnange bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaaye omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mu kubambakunga mwenna bannayuganda bannange. Bw'olaba ng'omuntu yenna omutemu yonna omutuju yenna ng'alumbye owa boodabooda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa munnayuganda oyo kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Mu kiseera kye kimu kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna nti bw'ogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Owa boodabooda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda, muwagire mwogere okwagesa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawe kiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi mugambe weebale kwagala ggwanga lyo, ekyo kiyigirize n'omulala. Tewali agenda bbayi kubayigiriza oba bakunga kwagala ggwanga lyammwe. Mulina eddembe ku ggwanga lyammwe mulyagale. Bw'onooyagala eggwanga lyo ojja kufuna ensonga lwaki olirwanirira, lwaki okola ekituufu, lwaki okola enteekateeka ey'omugigi ogunaddako nagwo gweyagalire mu ggwanga lyo nga bw'oliyagaliddemu. Eno bendera yammwe temukkiriza batiisa, mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abaagitwagaliza. From Baba TV. I have two questions. Yesterday, as your opponent, the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, he almost, as he was addressing the nation, he almost became